kati ndowooza videos zitandikidde ddala okukolera sense otandise okulabirira ddala sense mu video zino zembadde nga nkola okitegeera oyo Masadi Boris akugambye baagala balage readiness through action teri byakwogera tebaddamu kwogera babimalirize byokwogera biwedde oki ekidiridde Kagame bamukutte ne bamutwala mu ggwanga lya America okitegeera ne Kisekedi ne basayiningisa endagano Kagame asayininze endagano y'okujjayo amajege ku mpaka ayino gajjayo ku mpaka naye bakugaye mu eyo video nti China already yabadde mu ggwanga lya Congo naye ate mweri wali emabega China tumulaba ali mu West Africa China bamugobye mu Congo okitegeera ekintu ekyo era basayinize peace agreements peace deal wakati wa Kisekedi ne Paul Kagame mu Washington DC bagisayinize ewedde era nga mweno peace agreement Kagame ayina okujja amajege gonna abula kenjagala okwatemu bakugambye America eyina tuluzi zonna ezeetagisa okutweka ekintu kino mu nkola aidha agajjayo mirembe oba ku mpaka M23 kyeri mukola kyekino M23 essaawa eno eri mu kuteesa ne gavumenti ku mpaka legana amaanyi ga American foreign policy gowe nawe n'abadde ng'agizanyisa weranga esobola okukwata abantu bano ne bakaka ne bakola ebyo ebiganye okitegeera ekintu ekyo lwaki Museveni tebamusobola nabagamba Museveni is just a cockroach ku kyetumuleetera Museveni abadde beneficiary mu ggwanga lya Congo okitegeera ekintu ekyo kakati essaawa eno babagambye mugajjeeyo M23 erekeraawo byekola American investor batandike business nakugaye Masadi Boros ono omusajja we yavudde mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo yayingidde Uganda era ekintu kyatuukiddeko mu Uganda kwe kusisinkana American investors oba American companies zonna zonna eziri mu Uganda awo kyekiddako ekibadde Congo kyekijje Uganda nakugambye bano bamusobola kubanga bana abasajja bazze kumaliriza lutalo lwe bayita de-dollarization olutalo luno lubadde mu Africa Uganda and Congo in particular okitegeera ekintu ekyo Uganda and Congo in particular kati Kagame bamutadde mu ddiiro eri Russia naye emaliriza zino Sahel region ejja yeweesa Museveni sente this is not money tezibatiisa ebyo ebimu bigenda okukubya Museveni nkiddamu ebyo byatandise okufuna sente mu Russia bye bigenda omukubya kubanga fe twagala tumu exposing who the dictator is omuntu abadde mu foreign policy ya America era nga sente zafuna za America kati essaawa eno lwaki ateekateeka maje sente zajja Russia za maje Russia ebapangira ki gwabasuuta Ibrahim Traore muna Uganda Russia ekupangira ki bati temutya nabagambye third factor determinant leero abaana ba Congo bonna balwalize behind Kisekedi ngaffe banna Uganda tulwalize behind his excellence Kyagulanyi Kisekedi amaliriza Museveni ne Kagame abatemyeko ensingo okitegeera ekintu ekyo naffe banna Uganda ekintu ekiri Congo kye tulina okukola tugenda mu protest vote tugenda kutemako Museveni ensingo kubanga policy gye tulimu ya America nakugambye mu America is here to stay yazze kumaliriza nsonga eno yensonga lwaki yakuleetedde banka gye bayita JP Chase weeryawo mu ggwanga lya Kenya bano ba investor tebagenda kukola business nga mu Uganda nga mu East Africa tewali mirembe ekyo tebakikulimba yensonga lwaki bo base zaabwe bazisetinze mu East Africa nakugaye wadde Russian base zaayo ezitadde eri mu West Africa eri waggulu gyeri naye yeetaaga East Africa kati option gyasigaze eri na Museveni naye of which Museveni talina maanyi g'abantu tagalina kitegeeza ki tusobola okukeera ku makya ne tumugoba ne tumugamba gwe tuviire tugenda ku activating human rights n'abagayo bamutunulaawo mu protest vote tutunulidde ekigambo kye bayita protest voting eno event ebadde ng'ebeerawo mu system ya Museveni ebadde ebeerawo naye Museveni tafunangako ku kintu kye bayita post election violence tagifunangako eno eri international recognized kakati bagenda kukubira omuntu senga tagiwa respect nakugambye bano basobola okunyiga Museveni oyo nga bwe bakikole Kenya nga bwe bakikole Zambia kisoboka okitegeera ekintu kino era bagenda kumubanyigira nga bwe banyize Kagame bulijja akola amampa nti n'ensi zijja zimugamba vaayo nga zisaagamu busaazi kati bamulaze lo bamugambye kati tetukyayagala bigambo kati twagala bikolwa okitegeera ekintu ekyo twagala bikolwa so gwe munna Uganda totya Museveni talina kyali ezo policies zetulimu sizize ate nga bana ba business bo bamalirivu nkiddamu bana ba business bamalirivu bajeetaaga era mu Uganda wendagaano zetulina okusayininga zeze za America zeri mu kusayininga kati naye nga za business okitegeera za business win-win situation nga Kisekedi wakikoze Kisekedi ataza afia okuwa abantu bekonga emirembe naffe tulina kutala afia bana Uganda okufuna emirembe okwejjako obufuzi bwa musibira mubbwa ono tumusobola kugambya ekintu kimu kyolina okutunulya bakita protest kwekalakaasa
Senga twekalakasa ono Kizempa awedde. Okitegera ekintu ekyo. Respect my people them. Breaking news kugwe Munnayuganda zenga gwamu amaanyi. Olowooza Museveni wa kitalo nnyo nabagamba era nzize mbasaba ebbanga ddene nnyo. Naye mbagamba njagala mutegeere shaping y'olutalo n'olugendo tuwa freedom. Ndubagamba nnyo. Njagala mulwetegereze. President waffe wabagamba nti the world is watching. Oba wabagamba nti amaaso g'ensi yonna gali mu Uganda awo. Kyategeeza kyeki. Nzize nkibabuulira. Kati nabagambako nti nno olutalo luno lugenda lukyusa shaping yalo. Era ne mbagamba nti olutalo luno ba 5 powers abamakinga UN Security Council bagala kweyuza. Bakomye colonizing Africa lwaki banaku tebalina minerals. Ne mbagamba nti olutalo luno shaping yalo gye mululaba musiweri banange muzimbe eggaali tugenda mu protest vote. Tulina okuactivating human rights senga democracy alinnyiriribwa. Kino kiraba bakugambye batya the rise of Russian Empire mu Africa. Okiraba kye bali mukola. Russia eri mu kuzimba empire yakyo. Nzize mbannyonnyola olutalo luno ne mbagamba nti olutalo luno abantu bano baagala kuyuza mu Africa. Russia wano bakugamba olutalo luno lulimu China, France, Russia, Sahel region. Sahel region bategeeza ki? Bategeeza Niger, Burkina Faso ne Mali. Okitegere ekintu ekyo bebana abasatu abeyawudde mu ECOWAS kubanga ECOWAS ekyali wansi wani wa America. Okitegere ekintu ekyo kiki ekituuseewo. New kid on the buloko wamwe gwe bayita Ibrahim Traore akutte gold wa Burkina Faso yenna n'amuteeka mu mikono gy'omu Russia. Okitegere ekintu ekyo amutadde mu mikono gy'omu Russia. Kiki ekirala ekiguddewo? Museveni wamwe afunye miliyoni 3 eza dola military aid, military package. Nkidamu si humanitarian aid, military package okuva w'omu Russia. Nzize mbagamba ekintu kino. Ne mbagamba luno lutalo tugenda kufaafagana n'omuntu. Okitegere ekintu kino. Ddala Russia ekutte ssente gwagamba nti Russia ebikusaidiyo. Era Ibrahim Traore New Kid on the Block. Ndowooza mukirabye. Bino bye bimu ku byali bimuleta mu Uganda. Mubirabye. So, kino kye mbagamba nti waliwo abategera revolution eno n'ababuukira obuukizi revolution abali internet driven. We are not that. And I thank God. Tetuli part kwa abali internet driven. Tuli revolution driven. Russia eri mu kurazinga empire. Ibrahim Traore akutte gold yamuwaddeyo. Okitegera mutadde mikono gy'omu Russia. Museveni afunye miliyoni 3 eza dola. This is not money. So tezibatiisa. Lwaki? Nina kye ngenda okukulaka gwe Munnayuganda. Kyesaagala otye wadde okwekangamu n'olunaku n'olumu ti Museveni afunye ekisente. Just kyembadde njagala okuprovinga be ba revolution dwarfs abadde bawoza nti ekintu kye tukola tetukimanyi. Ibrahim Traore ndowooza mumulabye. Russia mugirabye ekyekola. Then ne Museveni mumulabye. This is the good news. Katusoke tuve mu video eno. Then nzije tweyongereyo nkugambye Africa etabuse. Naye ate waliwo ba dictator bagenda okufiirwa entebe zaabwe. Just watch this. Katuve ku video yono. Then nzije tweyongereyo.